Exclusive gwe mukuru kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruz gemanya nyongero kwaniza ku mukuru wafe gono gakuliza exclusive. Tuli proudly powered by Noble Events. Bano bategesi babivulu bagamba nti goli comedian oli muyimbi oli mwogezi wa film naye ng'oyagala otegeka shows ennene wejje ku pressure gwokikwasa omusajja osirike aba Noble Events we bali bulungi nnyo ate n'okwo kwotadde ne AfriSap bano bagamba ngenda ku mukutu gwabwe gwa www.afrisapug.com bagamba nti gwe byewakango oyagala bintu byako oyagala byakufumbisa wesirikire genda ku mukutu gwabwe shopping babikuleetere wennyini wooli olyoke osasule kale saawa eno ennyini negataako okubanga ate twaniriza omu ku baami aba veteran bwe tujja mu kintu ky'okwogera film wane e Uganda. Omwami gwe muwulira eddoboozi naye nga mwenna temusuubira nti yeye saali agadde kwogera mannya ge naye naali ayagadde akole introduction nga erimu nga engeri gy'ayanjula omulimu gwe era engeri bangi nnyo nkiwa mujja gamba yeye naye nga mujja kunyumirwa nnyo shiro olunaku olwaleero so mbadde nsaba yeyanjule nga bw'ayanjula obuntu obwo bwe tunyumirwa ennyo ku CD zaffe bwe tuzannya mu DVD ewaka eyo nkimanya eddoboozi lye livuumira mu maddiiro gammwe ag'enjawulo taata wanjise manya n'eddoboozi vigyese mukenga bulijjo natera nanye kinayigejeria nanye nekinaggana nga ndi wano n'omukulu Allen Cruz musajja asinga okunkolera ebinyumiru gamba otya oli bulungi okay omanyi man I'm speechless kubanga ebintu byokola n'eddoboozi lyo mbadde sikulabangako ebbanga lyonna nali emmaze ku nsi naye nga fiimu zo nali nzirabyeko ebinigeria mbirabye ebinaggana mbirabye naye nkiwa eriyo oyo eyandyagadde okuwulirako eryo eddoboozi lyokozesa eryo tugeze waliwo ekinigeria ekitandika engeri gye musomamu amannya awo tutandikira awo ka introduction koba otuwa okay amanya n'eddoboozi vigyesa mukenga bulijjo nateera nanyini eddoboozi nanyini puliti nga tuli ludda ndi Allen Cruz naye mbeera ku KBS TV naki ate ne mbabuuza mu lulimi olwange olulala olwokubiri ndi muna Uganda naye nina olulimi olwange olwokubiri n'olunigeria kambabuuzeko ndeewo bafaani mwenna ndeewo mba mbabuuzizaako so n'olwekyo nsanyusa obbalaba era nsanyusa obbasenkana nga ndi ne Allen Cruz. SMK movie zino zitandika ddi? Movie zino okulaga firimu nga nze okulaga ebbanga ddene kutandika okulaga nti kati nteekamu firimu 94 tandika okulaga nga bankozesa then nga bw'omanyi nti ebintu biba bingi naye okwogerera firimu kwennyini okutandika okugezaako 25 okufuna ku linnya 27 firimu ki yasinga okutunda ey'ekinigeria gye wayogerera buli omu gy'agamba nti nasooka n'enkola nasookera ku Suicide Mission kakati eyo teyatunda firimu eyanzijayo okunjagaza abantu yali Beyonce eyo ye firimu eyantunda abantu bana ne bantegeera so nenfuna erinnya 28 nga amaanyi mangi mpaka 2013 naye kati nti waliwo buli omu aba ne time ye oba ne time n'otuuka ekiseera nga tewakyali asobola kukuwanulayo ate nga tokyasobola naawe kusukkawo otegedde nga olina abantu bo naye ng'olina stage yo nti kati webbanga limaze mu binigeria n'ebinaggana nkyabuliddwayo vijjajja naga nti nyimiridde mu kintu ekyo nkugjeewo oba gwe neeraliikirira banze ne bwe mba nsumagira n'onteerako wali ne mmanya kati akolezezza ebyuma ku ebiri kinigeria kitandise tosobola kunsenga awo wendi ebbanga ly'omaze nga oyogerera film nkimanyi bangi nnyo buli omu agamba vijjo ono buli omu akuwa respect wasalawo kwogera binigeria na binaggana byokka kye nandigambye bavijje bannanga bali abawogerera firimu nti firimu ziringa bwolaba omuyimbi nti buli omu oba olina kyotegeera era kino nkigambirawo na Allen Cruz teri vijja anyumisa firimu zonna era mbalaba bannange bazikola n'omulaba mu love story n'omulaba mu action n'omulaba mu horror n'omulaba mu comedy detective adventure science fiction naye firimu
bavijja bonna nga bw'obalaba singa abaategedde waagwa abawa ttabbu. Era nze ndaba firimu z'abavijje bannaye naye buli omu nina firimu gye mmulabamu nti bwe mba njagala kulaba firimu kugitegeera ngenda giraba mu ono. Nze mba njagala kutegeera firimu nga nze kugiraba gitegeera njiraba mu maaka. Bwe mba njagala firimu ginyumirwa action hola jingo tewali amusinga. Bwe mba njagala adventure junior osegeera ndooza kati bandibadde bakitegeera nti kino omuntu kyakola. Kati ng'olwali tosobola kujja kevo mu katuuni tosobola katosobola kujja SMK mu kinayija ne bojjanga weepise nze nja kumala kukitambage kati nkitadde. Kati twalina omusajja ng'akola ekindi bamuyitanga MK Kisuule okuva lwe yakita tewali yali azzeemu n'akikola babigezaako naye tekinyuma. Kati bavijja abali eyo bandibadde batwala ensonga eyo nti nkulu bw'oba waakakole yabeera waakakole naye buli lw'otagala n'ogaa ate ngenze mu action ng'oli waakakole era oba mufu lwakuba nti oli bw'okimugamba yamanyi nti firimu zonna azisobola naye buli omu alina firimu ze z'asobola. Era bw'aba alwanye nnyo osobola okukola ng'agattanga bbiri n'ava mu adventure banaabeerako ne mu science fiction awo ng'asobola otegedde naye kati maaka tosobola mulamu firimu ya action dduka agenda gikola naye ate jingo bwe tewali amusobola. Hola ojiraba nga amataala bwe gavaako amasannyalaze ojula naawe okwekweka so ng'obadde olaba firimu. Kati abantu abasinga kye batategeera mu mbeera eyo yennyini kibatwalira bbanga ki okumasitalinga ati oyo nga bw'ogambye mu ekyo vijje kyaba asobola but kikutwalira time ki okumasitalinga ati oyo n'ogamba nti kati nze kambeere mu Kinigeria kino okistadinga otya n'otandika okuba nga ate wetraining olabira kwani gwe walabira kwani okumasitalinga ati oyo. Okusookera ddala kyali kaŋŋambe kiba kitone naye ate mu kitone era mubaamu omuntu gw'olabirako nga bw'okyogedde. Nabeeranga nnyo ku lusegere lwa Keke the Best ekajjansi nembeera nnyo ku lusegere lwa Jingo era be bantu nalaganga firimu zaabwe njogerere nga sinnatandika naye nga bumanyi nti omulimu gwonna gubaamu wootuukira okukulumya nogaa ne lwakisigezaaku baatugobanga nkya neggulu firimu yazange ozirwisizaayo biki naakugoba ate osasudde membership abantu bamanyidde firimu njogerere so n'ogamba leka ngezeeko osegeera so Keke oyo yanjagaza nnyo firimu era y'omu ku basajja baali basinga okwogera firimu naye yawummula naye nga yali mulungi yaziwummula yakola byakoze n'akita osegedde naye nga oyo yali omuntu wange gwe nawulira nti neesigamyeko nnyo. Gwe ngayogera firimu z'Ebinigeria waliwo bulijjo ekintu kyenjagala okubuuza. Movies z'Ebinigeria zino zikyayina amaanyi ge zaalina 2025 oba gakkamu bwe gaba gakkamu gw'olaba kyava ku kirene ekyokubiri industry yaffe ey'Ebinauganda yesizaamu ku Binigeria era gwe ngaabyogera tukubire mu ttooki. Sijja ekyo kyombuuzizza nti abantu babaako ne kye baagala buli sizoni. Omunigeria atunda nnyo kati ne wajja Omukoleya. Kati Omukoleya jjukira Omunigeria abantu abaali basinga okola Binigeria ne binaggana bakazi. Kati wajja ebikoleya ng'ate engero n'Ebifilipine ng'engero zaagala kufaanagana zonna za maka ebyokegera ndooza. Kati abantu ne balaba nnyo ebikoleya ne bibakwata ate ne batuuka ekiseera ne bino babikoowa otegedde. Kati babikoowa ne babeeraawo nga tebalina kyakukola. Kati ng'Ebinigeria olabanga ebitakyali katale nnyo nange nembanga attamu amaanyi naye ate kati olwaleero Ekinigeria kiri waggulu nnyo olwa KBS. Nkugamba naawe oli mukozi wa TV nga nze naye essaawa eno KBS erabwa nnyo abantu era nga ze zimu ku pulogulaamu ezisinga okulabwa zonna baziraba naye Ekinigeria kikyalina ekiti ekyakyo kyova olaba nti nkikola emisana ku ssaawa 4 nga kipya n'ekiro n'enkola kipya tetukuba lipiiti naye kati kyamaanyi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Omunauganda nze ndi producer era nina kampani bagiyita Gusto Entertainment eri Jesadi era nkola Ebinauganda newakwadde naakatandika naye Ebinauganda tukyabulamu ensimbi engero tuzirina bazannyi we bali naye ensimbi okuba n'ebyuma byetaagisa okuba n'ebifo ebirungi location ennungi kubanga abantu bawo tebamanyi gaba bifo nti omulabe n'ennyumba ennungi ogimusaba agikuwe era gyagamba mpa ssente oluusi ogenda ogattagattamu ebyuma
ng'obadde okyabipangisa ogenda okutunuulira opangisa ekifo ogenda okutunuulira mbaza abaana so nga kitwala sente nyingi naye ng'ebina Uganda singa tuba twetegedde kiki tulina okukola ne tweyambayamba tuba tusobola okukola ebina Uganda ne tukkakkanya ku maanyi g'omunaija naye munaija ye buli olukya kubanga ye mulimu abazannyi beeri nti abeera olunaku ng'ayina kampuni nga 5 zagenda okukolera budde n'amanya wano nkeerawo wano mbeerawo ku ssaawa 6 wano nja kubaawo ku 9 wano mbaawo ku 12 waliwo ngenda okuba ekiro otegedde kati bagufuula mulimu kivula abagagga nnyo era wano tewali muyimbi okuggyako bano abali wansi naye tewali muyimbi asobola kwenkana Osita Cent oba Kinedu oba Lamuze otegedde tewali kuba obusajja ogenda okubala kabe John Okafu ono gomuyita Ibu oba Osofia Nkemu owo abo bagagga nnyo genda okubala sente z'omusajja naye ng'azijje muki kubanga ewaabwe balina copyright lo tosazaayo togira duplicate copyright ekola era wembadde nzija mbadde nzija ku kibuuzo nti gwe ng'ayogerera ebinaggana n'ebinigeria industries ebbiri ani asinga munne omunigeria ali wala era omunaggana yagattamu bugasi kujja kyovula nti era abanaggana basinga bazanya nnyo n'abanayi basooka ne bakola ekyabwe naye ne kizitowa abazanyi ab'amanya balina ennamba ntono babo obala mu Ghana obalayo Prince David n'obalayo Osei n'obalayo John Domero n'obalayo Majid Michael n'obalayo Van Vika n'obalayo Nadia n'obalayo gundi Jackie Apia n'obalayo Kalisumu Sinali Kofi Adijololo kati ogenda okutunuulira abalala bano nga abawagizi bamwe tebaawula bantu abo mulimu ababaawula kubanga oli bwalaba firimu nemunyumira kati wali atamanyi Nadia tebabaawula ensi nanti kati ekyaleeta ekyo bali bwe bazanya zi Beyonce zaali ez'amaanyi King's Mine zi Royalty Princess Taylor kati ne Yvonne Norrison badde mwerabidde naye mulungi ne Yvonne Okolo abo bakyala balungi bajjira mu gundi eya Jackie Apia yo bajja abawala ab'amaanyi ne kati bakoze kati bagenda okulanga tebasobola kitambuza bokka ne bayingira mu Nigeria ne bakulosinga kati ne batandika okubeera banaggana n'abanigeria banaggana kati ekyokusanga omunaggana mweziri nga bayimiridde bokka naye kisinga nnyo okukola nga kirimu abanigeria omunigeria w'amaanyi kati yaddamu seri yasinga okukola buseri bw'ettabu okitegeera so omunigeria w'amaanyi kati balamuze ate bo bagenze Netflix yabatwala bali kati bagimwaike ndala nnyo bazanya za Kimerika nnyo era Netflix kati yezifuga abanigeria basinga basola Sobuwali abakazi aba bakadde ab'amaanyi bali Chadimofi Demijo bani kati ali bali eri kati ate eno waliwo omujiji guno omuto ate ogwadda mu Van Vika we baali balamuze we baali kati gwe gukuba ekintu eky'amaanyi b'amaanyi nnyo tolina bubenkani oba olaba buli kimu kibakola nga kyekyo ebifo by'amaanyi motoka z'amaanyi motoka nojolaba omusajja nga agiguze empya zetuyita zimpenko ne buseze bazanyira mu firimu osegeera ndo kati tosobola fe wantu kyayiya n'oli okuwa obuwiyeyo kawundo olaba nga abakuwadde nnyo mu firimu yo naye kakati ate bo tebakyabuvuga okujjawo nga era firimu yakyala avuga Spenso akola ki b'amaanyi mbagoberera nze naliyo nakko ate nekira copyright zokola movie ezo ogambye waliyo era kyembadde genda okukola movie ezo okuzoogerera mugulangule mupirating mukozesa mitendera ki tugulangule kati nze okusookera ddala okuyingira mu firimu ezo nazigulanga mu Nigeria ate nga waliwo ng'ate waliwo endala zengula mu Franco Films eyo kampuni eri mu America naye ekola firimu ezo za DVD kwegamba abafirika abali mu America oba n'ensi eziriraanyeewo be bakozesa firimu ezo tegibwako kopi tulina kintu kyonna kyosobola gikolako so abantu abe nazijjangako nga njigula zabanga mitwalo 10 mekane nga sente weziri wano naye bintu byagenda bikyankalana kati nenfuna bufunyi kampuni nezimpa olukusa license kati firimu njikola nga bamanyi kubanga kye kirungi kyabwe nti bamanyi omuntu antranslatinga firimu zaabwe wano e Uganda kyekyonoonye omuzannyo gw'okugeera firimu ekigwonoonye akatale ka wano kafu muntu wa library tayagala kugula firimu ayagala gwojogerera afune yabwerera atonde kati gwe video batofuna sente machine zigenda kufa machine zaffe za bei
ezogerera firimu za bbeeyi nokuba n'ebyuma nga birungi okugjayo amaloboozi amalungi okugjayo quality y'ekifaananyi ennungi kati oli aba tayagala ggula ayagala ateeke mu library yatunde butunzi kati n'okuba nti tewali tteeka lifuga kyovula nti ebintu byonna bina Uganda biremye okulinnya kubanga singa etteeka weeriri nga waliwo emitendera emituufu oli wajja firimu nti agijja wano agijja wali genda fulumira ku supermarket yawali singa baliwe bakola nti firimu omanya nti ku moolo yawali wegenda ofulumira egini balina premier ez'amaanyi firimu bagitambuza basobola ogitambuza kati balina firimu zebakola ezo zi wedding party bazijjamu sente zaali mpitirivu nti bakola premier ne bagikolera London ne bagitwala France ne bagitwala wa Nigeria banene nga tumaliriza nja kufuna olulala twongera okubanga ate twogera bingi kozwaliro nkufunziza kuwaako ku bantu katono nnyo firimu z'aba Nigeria okusinga ddala firimu z'aba Nigeria ba actors bangi baafa nga oba oli awo abannayuganda tebabamanyi oba oli awo nga byebimu ku ebyo ebitono ebyakosa industry yaabwe tukubiremu ttooki ba actors ki abavudde ku maaso era ba actors ki abaawumula bayinga baawumula buwumuzi kuba gwe ne bweyogera amanyi omwagazi w'ebi Nigeria yategeera abafudde bangi kati okusookera ddala Asirewushu yafa Enibowa n'afa Justice Esiri n'afa ne tujja tufiirwa waliwo gwe bayita abakazi waliwo Gerardini n'afa waliwo bangi kati bwengattagattamu waliwo ne Samu Byago yakafa ne wabeerawo n'omulala bamuyita Bruno Ihowa naye yakafa yali omweru bangi bagenze bafa bangi abasinga bafudde tulinamu aba ne Olujjakobo tulinawo abasajja abo abawera 10 abatandikawo ekintu ekyo boyinza oga nti betwatandikirako okulaba bafudde kati nemubaamu n'abavubuka nga Muna Obikwe yali muvubuka ng'akyali muto yafa mutima waliwo bafudde bangi era kati olaba nga ababika bangi Desmond Elliot akyazanya oba yagenda nnyo politics taliiyo producer naye omu kati kubasinga sente twali wano naye 2011 2012 ojjukira mu premier ya Before the Rain ne Farida Ndausi soka firimu ako nakazzemu ne ku KBS naye kati mugagga nnyo weri okubeera producer oba omuwandiisi ate oba omu ku bagagga so kati mugagga nnyo era sakyalina kyeyetaaga nnyo mukuzannya era wakuba nti naye kati era agera neyewunzikako eri mu Netflix ne Robert Peters aba banene abo ba side eri bazanchi bo meetingzeko face to face Tony Umezi Desmond Elliot Jimwaike bwe nagendayo sibo nange nafuna ku bantu kubanga bali bamaze okunzimba eri bajja wano bano ba Desmond Elliot ne Tony Umezi Farida yannyamba bank connectingako ekyo nagamba ono yabatunze wano kubanga era bwe kyali bajja wano musaawe eri ngebbugu mu buli omu mu Nigeria amwagala nenfuna contacts zaabwe ntandika okwogera kati waliwo omusajja wange manager wange wendudde naye nanteekamu akasente awakaali keetaakisa akatiketi banga dene nga ngenzeyo ko nagendayo 2013 nengendayo nembalaba nenfunayo ne firimu kati abantu nembeera nga mbamanyi era njogera nabo kyovula nti bwe bijja nti bizzemu akavuyo oba copyright oba ki baagala ziremesa nyangu okuliziganya nabo netubeera nga tusobola okutambula kale ebigambo bye bisemba osibula abalabi bange anja kufuna olunaku lwa SMK bingi nnyo kinchuwa nawe commenting nga wansawe ebibuzo byewandyagadde okuddamu tubuuze SMK nga tumulabe banne nsanyuse nnyo okuba nammwe ku mukutu ogwa Rani Cruise ebisinga bibannyonnyola mu bimanyi naye ng'amanya nsigadde vigi SMK ennamba emu erinnya lyava mu famire naligattagatta nga ndijje mu famire mu baana nange kennyini toyanza nnyo toyanza kalise omwami SMK tumulina era tubadde naye bulungi nnyo dakika zibadde ntono naye kansube zikunyumidde bulungi nnyo byayogera obiwulira nga birimu ensa kale nyongera obajjukiza ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa Juni tuli ku Royal Regency London Jobs Link ateeserese bulungi nnyo entujjo Papa Misa Kisemakula Rema Namakula Maddox Sematimba kuliko Karoka Sita kuliko B2C bannange omwami yateeserese ekintu okuyingira zigenda kubeera pound 8 so mubeeyo mu bungi n'ennaku z'omwezi nga abiri abantu banga be Dubai lwaki tobasalako sinaba nnyo okutandika bintu ebyo saagala nnyo kutambula
nze njagala nnyo okubeera emabega wa kamera kyovula nti ebbanga lyonna lyenkoledde abantu tebatera nnyo okunfuna ne live shows zikola era oli bwajja naŋŋamba ekyazinjijjako ng'ogenda ewantu ng'ebyuma bifu kati neŋŋaana kuleka nzikola kati mbeera eyo ebintu byange mbikola mpola mpola lwakuba kati ntandise okuvaayo wali sente tujja vayo kale n'olw'ensonga eyo njagala okuba nga tembasibira n'olunaku lwaleero musibe bulungi mweraba